Kurokutaano egamba bw'eti: leeta eddoboozi ly'essanyu eri Katonda ensi yonna. Yimbira waggulu ekitiibwa ky'erinnya lye. Gulumiza ettendo lye libe n'ekitiibwa. Gamba Katonda nti emirimu gyonna gya ntiisa. Olw'obuyinza bwo obungi abalabe bo bali kujeemukira. Ensi yonna erikusinza erikuyimbira ggwe. Baliyimbira Katonda. Y'ow'entiisa mu by'akola eri abaana b'abantu. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga weekyali olubereberye, weekiri ne kaakano, weekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Oluyimba 279. Naye katusooke n'omulamwa gw'omwaka. Omulamwa gw'omwaka gusangibwa mu kitabo ky'Abeefeso essula 2 olunnyiriro 14. Gyaffe era yatufuula kimu. Abeefeso essula 2 olunnyiriro 14. Oluyimba 279. Mukama. Muntu ki ayagala obulamu era eyeegomba ennaku ennyingi alyoke alabe obulungi? Zinzanga olulimi lw'omuvubi n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa. Va mu bubi okole obulungi. Noonyanga emirembe ogigobererenga. Amaaso ga Mukama galaba obutuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Obwenyi bwa Mukama buba kwabo abakola obubi, amalemu okujjukira kwabwe mu nsi. Abatuukirivu bakoola Mukama n'awulira, n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Naye Mukama aliwummira abo abalina omutima ogumenyese, era awonya
era kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Speed. Mutambule. Ubundi ogudde mbiko. Kale mwebale nnyo abaana abaffi. 3 tifo musembere mu maaso wano. Ephesians chapter 2 verse 14. It says, Christ is our peace and he made us one. Tuzukuke. Mulinde. Atubangambye egamba bweti, neebaza Mukama mu biro byonna, ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo, emmeeme yange eneenyumirizanga Mukama, abawombeefu baliwulira balisanyuka. Mumukuze Mukama wamu nange, tugulumize erinnya lye ffenna. Nanoonya Mukama nanziramu, nandokola mu kutya kwange kwonna. Bantunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegakwatibwenga nsonyi emirembe gyonna. Omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira, n'amulokola mu nnaku ze zonna. Malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Muleke mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mutyenga Mukama mmwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Obwana bw'empologoma buluma ne buluma enjala, naye abanoonya Mukama tebabulwenga kintu kirungi kyonna. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe
bwekiri kaakano bwekiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mu Luganda egamba bw'eti nti Abeefeso essula 2 olunyiriri olw'14. Kristo gy'emirembe gyaffe era yatufuula kimu. Oluyimba 326. Egamba bw'eti kyaye abo abalina emyoyo egy'obulimba, naye amateeka go ge njagala. Gwe oli kifo kyange kye nneekwekamu, n'engabo yange nsuubira ekigambo kyo. Mugende mumbeere walambwe abakozi b'obubi, ndyoke nneekuumenga Katonda wange bwe yalagira. Ompanirire ng'ekigambo kyo bwe kiri, mbeerenga omulamu, nneme okukwatibwanga ensonyi olw'essuubi lyange. Ompanirire nange naabeerangawo mirembe, era ndeegenderezanga amateeka go ennaku zonna. Ompano ababi bonna abeesinga amasengere, kyenvudde njagala ebyo bye wategeeza. Omubiri gwange gukankana olw'okutya, era ntya emisango gyo. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwekyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekiro eky'omukaaga. And he made us one. Kristo gy'emirembe gyaffe era yatufuula kimu. Abeefeso essula 2 olunyiriri olw'14. Oluyimba 321.
egamba bwe Owenga Katonda saddaaka ey'okwebaza, osasulenga obweyamo bwo ali waggulu ennyo. era onkowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku. Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. Naye omubi Katonda amugamba nti, ofaayo ki okubuulira amateeka gange, n'oyingiza endagaano yange mu kamwa ko? Kubanga okyawa okuyigirizibwa, n'ebigambo byange obisuula ennyuma wo. Bwe walaba omubbi walagaana naye, era wassa kimu n'abenzi. Owaayo akamwa ko eri obubi, n'olulimi lwo lukola eby'obulimba. Otuula ng'oguma muganda wo, era owaayiriza omwana wa nnyoko. Ebyo wabikola nange neesirika, n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe. Naye ndikunenya n'embiteeka mu maaso go. Naye mulowooze kino, mmwe abeerabira Katonda, nneme okubataagulataagula okubulawo alibawonya. Buli ampa saddaaka ey'okwebaza angulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye, ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe, n'eri Omwana, n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Nya okutuusa ku Lwabiri-mu-esatu. Egamba bw'etyo. Owenga Katonda saddaaka ey'okwebaza, osasulenga obweyamo bwo ali waggulu ennyo. Era onkowoolenga ku lunaku olw'okulaba ennaku. Ndikuwonya naawe olingulumiza nze. Naye omubi Katonda amugamba nti, ofaayo ki okubuulira amateeka gange, n'oyingiza endagaano yange mu kamwa ko? Kubanga okyawa okuyigirizibwa, n'ebigambo byange obisuula ennyuma wo. Bwe walaba omubbi walagaana naye, era wassa kimu n'abenzi. Owaayo akamwa ko eri obubi, n'olulimi lwo lukola eby'obulimba. Otuula ng'oguma muganda wo, era owaayiriza omwana wa nnyoko. Ebyo wabikola nange neesirika, n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe. Naye ndikunenya n'embiteeka mu maaso go. Naye mulowooze kino, mmwe abeerabira Katonda, nneme okubataagulataagula okubulawo alibawonya. Buli ampa saddaaka ey'okwebaza angulumiza, naye alongoosa obulungi ekkubo lye, ndimulaga obulokozi bwa Katonda. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe, n'eri Omwana, n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Nakapanchu asimwe Jorin. Ne nabisokolo kyali Mpavratius. Kantandikire ku mitwe byago. Abayizi basuze mu ngatto. Nakapinyi esoosowaziddwa. Jjajja Nakapinyi Kataafa essanyu. Omusajja wa Katonda yasuze mu kkanisa. Bishopu akiggadde.
bo abazadde batiguka. HM1 Nakapinyi Primary School akutteze. Gaagano mu Kanzu. Bo abayizi ba Yunivasite Nakapinyi Primary School basuze beesunga kuyoola omukisa ogubaweereddwa Kitaffe mu Katonda Bishop Enos Tito Kagodo. Bano baalabiddwako nga beefulukuta badda muli olw'essanyu eringi. Nakapinyi Primary School esusuwaziddwa. Bino byogeddwa omukulembeze w'ekitundu Mwami Ouma Fred bwe yalabye emiti emito nga boolesa ebitone olwo naye n'asigala nga anyeenya omutwe olw'obuyiiya bw'abaprofeesa baabwe. Omukulembeze w'essomero muyite Jjajja Margaret Kate Afesani oluvannyuma lw'okumutongoza ng'omukulembeze akyasinze okukola mu nsi yattu ey'ennama. Kino kyeraga lwatu era mu kaseera katono ddala wakyusiza embeera ya Nakapinyi okuva mu bibaawo zooni okudda mu Matiribona. Musajja wattu omubuulizi Mwami John Erabisa Mwange bavuwe ku lwendo lw'amazzi. Yasuze atendereza Katonda nga bw'ayimba nti waliwo ekisa ekilondoola n'ebiddirira, nga yeebaza Katonda olw'omukwano oguliwe wakati we ne Bishopu era n'essomero. Ye n'abasomesa n'abaana beebaziza Bishopu olw'amazzi ge yabawa nanti ke kakanyinyo ke mulaba. Bo bamukwata nnoni ba yunivasite ya wano beezuddemu ebirabo bye badde batamanyi. Bano balabiddeawo nga bulijjo basuza abayimbi b'eggwanga olwo n'obuyiiya n'okwolesa abaana bye bakoze. Bo abazadde baffe balabiddwako nga boogera obwama. Bano bonna abakuze mu myaka obwedda beebuuza bwe banaakola okwongera ku kuzaala ku baana anti nabo basomereko mu kizimbe Matiribona. Bishopu waffe omwagalwa akiggadde bw'atusabidde omukisa era n'alagira Setaani obutageza kugutubbako obulamu bwaffe bwonna era naffe ne tuddamu nti amiina. Ye omukulu w'essomero muyite Jjajja Mukyala Margaret Nakiberu akutte ente ennamba n'agiwa bamukwata nnoni be n'abayizi baabwe baginyeemu kasuku. Kino yakikoze okuva ku ntobo y'omutima gwe ng'abasiima olw'emirimu n'obumu bwe boolesezza jjo ly'abalamu nga bakyazizza Bishopu waabwe omwagalwa. N'amawulire gaffe gakomye awo nga gategekeddwa Madam Esther Nannyini Mutwe era ne gasomerwa Nakapantu Asiimwe Joline ne Munaku Kaama Semanda Calvin Nabisokolo Kyalimpa Gracious. We are going to start with our theme of this year. The theme of this year is from the book of Ephesians chapter 2 verse 14. It says, Christ is our peace and he made us one. Tugenda kuyimba oluyimba lwaffe 3:7. Muduwo
okutuusa ku lwa 38. egamba bweti emmeeme yange esaanuse olw'okunyikaala ompe amaanyi ng'ekigambo kyo bwe kiri onzibyeko ekkubo ery'obulimba era ompe amateeka go n'ekisa neeroboozezza ekkubo ery'obwesigwa emisango ngitadde mu maaso gange n'engatta n'ebyo bye wategeeza ayi mukama n'onkwasa nsonyi naddukiranga mu kkubo ly'ebyo bye walagira oligazira omutima gwange onyigirize ayi mukama ekkubo ly'amateeka go nange naalyekumanga okutuusa enkomerero ompe amagezi nange neekumanga amateeka go weewaawo n'agakwatamu ebyo mwesanyukira otuuse omutima gwange eri ebyo bye wategeeza sokwegomba owanule amaaso gange galemenga okulaba ebitaliimu era onzuukize mu makubo go onyweze ekigambo kyo eri omuddu wo kyekyokutyanga ggwe ekitiibwa kibe eri kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina. Kaniriza nakapini si oyo etwala ffenna nakapini empudde n'enzija mbayimbire ekyenna kiberu Margaret eyakola omulimu lunaku lwa ddembe batukuwa amakondeere Bishop Tito alaseeko ero ly'essanyu lyaffe basamusifa batule obya katambaala Bishop Tito Enos praise the Lord Bishop Tito Enos praise the Lord lunaku lwa ddembe batukuwa amakondeere Bishop Tito alaseeko ero ly'essanyu lyaffe basamusifa batule obya katambaala Bishop Tito Enos praise the Lord Bishop Tito Enos praise the Lord. Nimumanye ekyewuunyisa ate gwofuba okulaba ng'osigala mu ssomero kati njagala kubayozaayoza kubanga musigadde mu ssomero okuva gye mwatandikira from nursery. Now you are candidates, you are in P7. I want to congratulate you. Congratulations. Kubanga mulabye eri wansi abaana baba bangi okutuuka mu P7 nga bakendedde. Abalaba balazeewa mu lwo. Balabalagawa. Sajja mukulu. Drop out of school. Era ku kyalo mubalaba bali eyo bonna kugamba basiiwuuse ennyindo bonna bali eyo balowooza obutasoma nga bavudde mu ssomero kinaasinga obukulu naye mwabali mu ssomero mulabika bulungi okubasinga abalabalaga change the school. Toddamu kwenyooma tebaako ky'okoze mu nsi kinakola nentuka mu P7 mu byokusoma ddaala kkulu wano ewaffe mu Uganda kubanga tusomye P7 tolina wejja kukola senior, tolina wejja kukola HSC, tolina wejja kukola university. P7 nkulu awala wange ali mu P5 ali mu S5 naye nabadde neewuunya abamutumye ebbaluwa ya P7 akyayosaayosa wao gye nabadde ne baŋŋamba anti ennaku ezimu ziba za nkuba n'aba P7 bali mu kusimba bijanjaalo naye abazadde balina ettimu sente za bisinza okusoma bakuma mukyere ebyo bya kiseera naye waliwo ekiri permanent kyowa omwana wo kale nno mwe count yourself as conquerors. Tatambula ng'asooba, tatambula ng'akyamakyama, waka somero, somero waka. Aba siriyasi muwuledde temwenvulavula bantu ba layisirayisi, muli bantu ba muwendo gwe candidate ate kambabuulire mwe kabonero k'essomero
bwe mugwa ne wa nasala aba yagudde, bwe muyita ne wa pitu aba yayise. Lisomesa bulungi. Ndabiriza za madamu eza last year nga nnungi si nnyo senga nalenonya second grade ya 3 abo abaana kitegeeza katono nnyo bonna babeere mu first grade. Era nsaba P7 teacher ane Mr. Matovu wani ngawe muri awo please mukunye second grade zikeko ne wansi mujja kulaba ekinabe nakapinyiwa mulide banaye naye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ekikulu abaana baffe tebagwa. Abasinga badde mu first ne second bali 8 wavu tobudde 42. I think it is good banaye ne mwongeremu kakati mmwe njala kubasabira mukole okusingawo niwoba revisinga ng'omuntu omuwanguzi temuzanyira mu bintu nze n'abasabira naye nga temwefuddeeko tunajagamu ne saala eno basaba ya bwereere kuba tafaayo naye webanga webale kubanga kisaakyo owulidde bangi Mukama bava mu kusoma bakola birala naye manye nti balina n'okwegomba bano oba tebabeegombye leero naye bajja begomba olulala. Kale nno Katonda ow'ekisa webale kubanga bano school fees tezibuze, kubanga bano Mukama tebalwadde tebafudde. Webale Mukama kubanga wadde n'abazadde okujjumbira n'okufaayo ku lw'abaana baabwe. Kale gwakoze ebikulu abatuusiza wano era gw'ojja obbayisa n'ebiseera ebijja mu maaso by'okola ebibuzo byabwe. Kyemma mbasabira omukono gwo ogw'ekisa kitange gubakkeko. Mukama obayinzise bawe amagezi n'okumanya n'okutegeera kubanga be babo Yesu Katonda afuwa ekisa. Mukama nitwe gino taata Mukama oteekemu amagezi n'okumanya n'okutegeera okuva gy'oli Yesu kubanga gwe nsibuko y'okumanya gwe nsibuko y'okutegeera obuwanguzi bwonna buva gy'oli Mukama. Nabano tubalangiriddeko omukisa tubalangiriddeko obuwanguzi tugoba emyoyo gyonna emibi egibuzaabuza abaana baffe oluusi nga bagenda okukola ebibuuzo balwala, oluusi babuzibwa abantu ababi, oluusi endowooza embi ne bava mu kubeerawo. Ne bano banyweze Katonda w'ekisa nga bagumu mu ggwe era bakole ebigwanidde ebinaabatwala mu maaso mu kusoma kwabwe. Sabidde bazadde baabwe Mukama babawe byonna bye beetaaga baleme okujjula Mukama era babeere nga balya ne ku mmere Mukama. Kusomera omutwe mu lubuto oluyala lulumya mutwe toyinza kubaako kyoyingiza. Sabidde abasomesa baabwe nga bayimiridde mu maaso gaabwe niwe mutukuvu bakoleremu baleete ebyo balungamye ebyo byebanayinza okusomesa abaana ate bijje mu bibuuzo babikole bulungi. Mukama nyimiridde okugaana okumenya n'okusaza buli kuteesa kwonna okwemulaba esitaani egyo emyoyo egy'ekifiiriza egyo tajja kweyongerayo tajja kuyita tajja kusukka wano tukigaanye ku baana bano Mukama. Bano banaafuuka bannaggwano banaafuuka b'amaanyi banaafuuka bayivu Mukama. Ekitundu famire zibanaayogerangako nga bagamba nina omwana yasoma ono yasoma yakola wano balikomawo wano taata nga balina obujulirwa n'eri abale balisangawo mu biro byabwe ebyo. Kale mbasabidde omwoyo mutukuvu mbasabidde obukuumi n'obugabirizi Mukama. Nsabye okwagala kukolebwe bakozese bulungi era waweebwe ekibaleetera ennaku zonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omutukuvu saba gubakkeko mwenna gubakuume gubalabirire gubakozese gubeere ku kiraasi yammwe eno gubeere ku baana baffe bano bonna kuva ku nasale otuuka ku P7 Mukama abajje mu kibiina nga bateeka mu kibiina ne makisa ennungi. Basabidde Mukama abawe nnyo omukisa era muwangule first grade zisinge ku za last year mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Venerable Rotan Kampilu Kwago. Byeryo bawapeti eryo lyerinnya lyange. Abazadde tusanyusa okubalaba mwebale mumanye amakulu ago mugakwate mugategeere. N'abasomesa nabo omukulu w'essomero webale okufaayo